kati ebigere bi obeere ku press up board ebigere bino webase bebikula kine ekyomuntu bwe kyebikula bwe kiti kati njukira wano wabeerawo abana abasirikale abalala abayambi be omuggo gwampitako mu bigere solido bakubanze wansi wabigere bino ebyeri wansi w'ebigere wano mu ntobo muno olaba olinya kayinja olaba olinya ku kantu katono nnyo bwe kati bakubanze kituufu kiri nti bankuba ne bankuba era olunaku olwo nga ekifo kiri teri kisinga kukalubiriza nga lunaku lwe bakakuleeta olunaku nga bakakuleeta wakatuuka mu nfu jukira wange watuuka kiro tebannakuwa kyaggulaawo omusajja yansobera ekyo omuntu bakuwa ekyeggulaawo anti kira olwedde okiriko kati gwe kyeggulo olowooza ku kyeggulo kikaki Lubalusewa TV mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 882 oba ku note 786 note 165 93. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe najjo sinzira okubanga otugoberera ku Lubalusewa TV. Nze aje Samuel okubanga ate ensonga nzikutambuliza nga bwe zirina okubeera. Bingi bitambudde mu ggwanga naye olunaku olwaleero ndi ne muganda wange tugenda kuba twogera ebigambo. Mukulu ono Foot Soldier abasinga oba mwizo gandi atambuddeko ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu trails ez'enjawulo, trail eyasooka n'eno ennyininyini zonna abadde atambula n'ebingi ebirimu mu trail eyo ebisoomozebwa naddala bano bakomanda oba abagoberezi oba abakuuma Kyagulanyi Ssentamu naddala ng'ali mu trail ng'anoonya akalulu. Agenda kuba tuwa emboozi ye tulabe wasobola ogijjamu ekyokuyiga oba okumanya biki ebibeera mu trail eyo, biki byasangayo nakiki ye ekyamutuusibwako. Olunaku olwaleero tuli naye agenda kuba mubawa ababuuzeeko ate atubuulire we tugenda okuba nga tutandikira. Tusanyusa okulaba ku Lubalusewa ssebo. Nange okukusanga ssebo. Era neebaza nnyo aba Lubalusewa TV mwebale okuweereza abantu. Nange kennyini no njigoberera. Amiina. Nsanyuse nnyo okunsikyazaako ku TV eno. Amiina. Tugenda kuba tuwogeramuuko. Trail eno tujja kuba tugijja mu parts zaffe awo ezijja naye tugenda kumanya olunaku lwaleero gwe nga ggwe amanya tonnagoogera. Olutegeera otya tandika n'amanya. Amanya gange nze Mpalanyi Michael owa National Unity Platform. Bangi mutumanyi nga ba Foot Soldier. Abatambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze gwe nzikiririzaamu. Nga mmaze okweyanjula olina ekibuuzo ky'obadde ombuuzaawo nti olunaku lwaleero olujjukirako ki? In fact olunaku lwaleero leero 18 leero ennaku z'omwezi ziri 18 sofa bwe ntunula ku kalenda mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yamanyisa ensi nga olunaku lwe nawambibwako oba lwe bampamba nga banzija mu kitundu kyaffe kino kyennyini ekyematugga banzija kugombolola y'eggombe. Era olunaku luno ge mazima siyinza kulwerabira. Tekisoboka nako kulwerabira
Dukuli mu mutwe. Lundi mu mutwe nnyo. Bwakya ngera werukedde nenkwata boda yange. Ovuga boda? Nze ndi muvuzi wa boda. Nenkwata boda yange nengenda mu kuyiriba. Okay. Nga bomanyi okuyiriba. Okukola okupambana. Sawa ziba ziyingira sawa ndozanga 9:10. Nfuna omusaabaze mutwala mu kitanda. Era mu ggombolola y'egombe. Kitanda kiri mu ggombolola y'egombe. Kati mba nkomawo ntuuka awo ku ggombolola wennyini awo y'egombe wennyini. Kwedi quarters. We natomerera ebizibu ebisinga obungi. In fact ebyatuuka mu bulamu bwange. Watomera omuntu. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye. Anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwowa estate ekikyo twakutereeza tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ. Offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 766128 oba noti 7545 YM Property Consultants. Ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Nfuna omusaabaze mu kifo kyekimu ekyo ku ggombolola y'egombe. Akuba omukono yali mukyala ng'alina n'omwana omuwere. Ngera bw'omanyi ofunye omulimu ate ng'omusaabaze mumanyi weno Matugga. Kati omuntu eyatutte omusaabaze mu kitanda gw'otegeera obulungi. Gwe natwala mu kitanda nali simutegeera naye ate mu kudda anyimiriza ng'ate akomawo Matugga ng'ate mumanyi ng'ate ampa akasente. Ekyandeese ku kkubo kunoonya kasente. Ankuba bw'ati omukono yali mukyala alina omwana muwere. Bw'ankuba omukono n'ennyimirira. Mu kuyimirira bwe nti museeko atuula. Kumbe nze saamanya kyali kigenda mu maaso oba saamanya nnyo kiri mabega kinantomera. Ng'omukyala yakiriko omukyala teyakiriimu, omukyala teyakiriiko naye teyakimanyaako. Omukyala atuula bw'ati ku booda. Bw'atuula bw'ati ku booda n'omwana. Abasajja mu budde obwo baali batuuse dda besaategeera mu kaseera ako nti be baani. Ng'obalengera bw'oti? Saabalengera nnyo nti mbalengedde kuba nali sibeetegekedde nti bali mu kifo. Banvumbagatira awo. Omusajja bwe yajjaawo n'okwekwata piki omulala mu bwangu nnyo n'ajjako omukyalo ono ku piki n'omwana we n'amutuuza wali wansi. Nze ne banteekako ekintu ku mutwe kiwuudu kiringa bigoye bino bwe bityo kwe kunsitula. Kumbe ekyesaamanya nti drone yali etuuse mu nfo. Kati ebyo byonna omutima gwange gwebuuza ebintu bingi. Bakutaddeko ekyo kyejjaako. Bakitaddeko olwo piki yo yakoma awo ebyo ebya piki omusaabaze otya. Nayagala mu kupapala awo nga bangiragira omuntu ng'omanyi olwana. Omuvubuka yantuukirako yali mutoototo bw'ati. In fact nayagala omusamba. Naye mu kwagala omusamba ngenda okuyema mu kupapala mu kunteekako kino ekintu ndaba emmundu zino pisto. Ne mmanya nti kirabika security organize z'eggwanga lino nenzikakkana awo. Amanyi sikiriringa na mundu ze sikolagana na wa mundu.
sikolagana na mundu wadde akatundu kasita namanyako ekyo nagonderawo omukyalo ono n'alaajana nnyo n'agamba ate oyo akoze eki ye atawo waliwo n'obudde ze kwe kunteeka mu mmotoka yo netandika ogwayo kukolaki kati ebikolagana bino pikipiki omukyala n'addamu kuwulira nduulu nakukaaba nakulaajana tibanaye gwe mututte akoze eki simuzi wa misango ng'etandise okutambula ebyo byonna tuyogera ng'etandise okutambula kati mu kutambula tukkirira mu katawuni k'eggombe owulira mpulira kyolwo kino ekintu bakintaddeko bwe bati katawuni k'eggombe ako omenyamu ku kino ekikuba ekigwamu mu 14 ku akasiya wali olwo ngudde oba mu ngatto z'abasajja entuufu waliwo enkyamiriza entuufu bakinjijjako olwo neetegereza ebiri mu mmotoka ebigere byange bino ninye ku mamundu mapya emmotoka ejjuddemu zino zisolido zino ez'amasannyalaze oba muzamulungi bazitemyetemye bunywa mulimu obujjamu amaaso mannyo mu mmotoka omwo abasajja bali muleeya bali abasajja 10 awo wenyininyini gwe muli kyekyakujjira kati nze kasita namala okulaba ku mmundu namanya nti ndabika nziguddemu lwakuba omutima gwasooka kunkubira nti nguddemu z'abaani wali olinayo akunoonya anti ekisooka neebuuza ebibuuzo bingi nyekisooka nze muntu ali ku matugga kuno nga sirina musango nga teri alinako likodi nti nno nti oba namubbye sibitambuliramu sitambulira mu nvuyo sibeera mu ntalo sibeeramu ebyo ebya siri muzi wa misango in fact ne ku polisi yaffe y'ematugga nekakasa bulungi ne bwe tuba tugenzeeyo kati tebaninaako mu likodi nti baali bantuuseeko kwali nti nina omusango in fact ne mu polisi ya Uganda mu bitabo byayo nze tennina ngamba mu butuufu bwakyo njogera kituufu naye sare bisinga nze njogera mazima tennina kubanga sitambulira mu bikolobero olwo otudde olinye ku mmundu nzirinyeko mu maaso wali ku mukono guno ono driver then wano waliwo passenger mulimu omusajja alina laptop ali bwati kati olwo bane 10 buli omu ali muleeya ekyenjawulo teboogera nnyo bakujjako ekintu kino olwo kino ekintu ekikookolo kino bakigize kikuddeko kikoma wano kati omusajja atudde wali eri ku laptop ambuuza ti amanyago ne mugamba nze Empalanyi Michael akaba gwe Empalanyi Michael agamba damu amanyago ne mugamba nze Empalanyi Michael Empalanyi Michael obeera wano matugga musitwago mpozi okozesa linnya ki obulamu bwanga we bwafiira era we byayonoonekera kasita yakona ku nsonga za sitwago naga mpozi okozesa mannya ki akubuuza ebyo ku laptop kuli ku sikundi gy'alina waneeno olwo akuwadde ne gaapu gwe okola ki weerabako ogatulaba ku laptop naye kwoli kubanga atuuse ku kinyusi gyokozesa mannya ki ne mugamba kati mba sinaba kutandika kwogera mannya n'agamba nno wanono waliwo obukwakulizo bwawo oba gano ge mateeka agatutumiddwako okuleeta oba okutwala eri bakama baffe bakututumye 1 gy'onaakomye okugonda gy'ogenda okukoma okwanguyirwa akazannyo kano bo bakayita nakazannyo kageemu kali awo kati nagamba ekisooka tosuubire muntu mulala yenna kununula okujjako tosuubirayo muntu mulala yenna kununula Katonda alina okununula ali eri yakututumye mbu Katonda ali bo balina Katonda ali eri yakututumye kati awanziramu ambuuza amannya gange ne mugamba nze Empalanyi Michael twagala liri erya sitwago liri ne mbagamba nze NUP Infantry Commander 003 yegwani nangamba gadde mumpulire nti nze Empalanyi Michael kati bwe nakona nga kumanya ga Empalanyi Michael tagaagala nnyo
ayagala liri nemugamba nze Nuupu Infantry Commander 003 abo bonna nga bwe baalimu ne batumbuka ne baseka nagamba lindako mujaasi waffe watubulako yagamba ta mujaasi waffe watubulako ebbanga eryo lyonna bulijjo oli eno n'otubulako bw'otyo yerindako oyina ne ranka oyina n'ennyota nembagamba banaye bakama bange nsaba kunsaasira nze siri musirikale wa ggwanga Uganda ate ranka nagamba lindako ku laputopu kuno sokoleke zino nnyota Kyagulanyi yazibawa fe twakube mundu mu nsiko okumala ebbanga lya myaka saafuna yadde akayinja ebitogi byonna gw'olina n'ennyota olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa kusatu nkulazeeko bulungi nnyo yiino posita ya mwami Kyagulanyi gye yapositinga ogirabye bulungi nnyo era nga kwoli munene ebyambalo byo yiino era bwe mba ngikulaze bulungi n'engiteeka mu kamera ennyota ezo wazeewakana yeeyo eyo ye posita mwami Kyagulanyi gye yankolera olwaleero lwennyini omwaka oguwedde ennyota ezo ge mazima mu butuufu bwayo maye mbeera wa mazima saazeewakana lwaki omusajja nakimanya nti ngudde mu security operatives z'eggwanga Uganda oba gavumenti nebambi omusajja alina kye yayogera ti bo balwanya ebbanga tebafunanga adde ku bitogi kyokka bw'aleeta ku sikurini wali eri nga kwendi nakkiririzaawo era ne mugamba ssebo mukama wange nsaba kunsonyiwa naye nze siri musirikale wa ggwanga Uganda sikwatanga ku mundu sina kyembimanyike bya security n'agamba zino ranka Kyagulanyi yazibawa soko otunnyonnyole kati gw'oli Infantry Commander 003 kakati twagala batumenyere okuva ku nnamba emu paka kubanga zino ranka zitambula bannange nakigwako nasooka lenga tebannakukoonako mukyanyumyamu nga abasirikale n'abasirikale obadde ki naawe oyagala kunzizaayo ate bakuba n'obukule bwe bakuba obukule awo ne bambuuza. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. Onto that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans.
Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably, come to our boarding, go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go, the best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. W'otuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 The Place, a home far away from home. Awo ebakyusamu ku face 001 yaluwa nembaka era mu budde obonaddamu mu budde omu speed nti of course Commander 001 ye commander in chief His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bali tebaagala kuwulira kigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate lwaki? Era ng'oyagala okubanyiiza gweyogera bwogeze ku Kyagulanyi ng'omuwa ebitiibwa ebyo gy'emiggo gyo mu kanywa mu nfo. Kakati awo olwo twogera bino etambula bantuuse Matugano ku mabanda olaba oyite mu kitundu kyo baze ekikokolo kino bakingirako ddala plane kikoma eno ebagamba kozi gwe meeya wa wano katugireko ku kitundu kyo kino okirabeko akaseera akakola ki akasembayo drone nno ng'etambulira wakati awo balinamu obuntu obugundi bwabwe obukabakabo obugombe emboozi awo nga maze okweyanjula ku bifaananyi kuli ekya laptop biki ntuuya nyenzena gw'omutono bw'oti n'entuuyana n'enkomayo n'ensirika n'embeegayira ne bagamba nsaba kunsonyiwa ne bagamba toyina kyotukoze era toyina buzibu wabula naffe bakama baffe bakututumye ne bakinzizaako kati bwe banzizaako ekintu kino obwongo bwange bwaddukira walala ge mazima natya nakaaba natya nenkaaba bakinzizizaako netambula webakuba obukule bagamba kale bw'otunuulira gwe omusajja yambugamba n'ekigambo ekisinga otwewuunyisa kimu kati gwe mpalanyi mmwe batuufu ku nsonga za struggle nebambi musajja watu toyina nakyofuna wadde ate gwogamba muzeeyi aveeko mwe mwagala okutuggyako kati nenziramu ne mbagamba nti ekituufu kiri nti nga we waliwo politics mu Uganda ali mu mateeka ge mazima nze ndi ku side eno gwe nze ndi wa principle si principle bagamba nze ndi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga politics ali mu mateeka demokrasi weeri owa demokrasiya nebibanyonnyola awo omusajja by then eyali aninaanye awo ono omusajja gwe banteekako nanneegezaamu oluyi nenziramu nentyamu kati bwe natyamu manyi saagala banyiiza nnyo byayonoonesa edda befuula abagwina obuboozi awo olwo nga ate ekikokolo kino kwekiri
baddamu okukimbikulako tutuuseewa manga etambula bino ebifo ebyo tebakuganya nnyo biraba naye engeri gye nali nkiri bakintaddeko nakyuya nanzenna nenzitulukuka entuuyo ate nebuuza entuuyo bwezaava naye muno sissa bulungi kakati bwe bakimbikulako ate amaaso gano mu mmotoka eno jjukira drone zaabwe oba emmotoka zaabwe gwe ali ebweru tolaba kiri munda naye ate ali munda olaba bulungi ekiba kiri ki wabweru etambula bulungi amaaso ngendo gataako bwenti mundabirwamu nengera akazimbe kali eri aka URA akali enakawa akawanvu kizimbe ekyo kimanyi munyo kya URA ekipi ekyo omutima gwange ne gunneekubira nti kaweddemu ge mazima nga ekizimbe ekiriraanye embuya ekizimbe ekyo kiriraanye mbuya barakisi wali okusinga kiriraanye eno institution ye ya mubuzi naye omutima gwange gwanneekubira gutya nakimanya nti nno ndabika ntwalibwa mbuya lwaki nti twayina bannaffe betubadde nawo mu struggle nga afunye obuzibu bwonna talabika takola ki nga kyegira nti saidi waggulu eyo gye bali eyo ye wali wamulira eyo ate baali banyumizaako dda nti omuggo gutokota waggulu eyo ogwa buli kika bagaba batya eno bannaffe be baali bakuttekutteko emabega keeri olwedde baali banyumiza dda nti omuggo gutokota mu kifo kiri neŋŋamba luno kakati awo bwe bamala olaba akazimbe ako emmotoka yeetambula bakinzizako bulungi nnyo jjukira ekifo kiri tekikkirizibwamu muntu wa bulijjo kifo kya gavumenti kiri separated bulungi nnyo batwalayo mwenga mmwe ba infantry totandika kakati drone mu kutandika okutambula bweti etandika okukyusa mu ntambula ebadde egenda straight etandika ogiramu bweti eyambukamu bweti nekkirira nemenyamu neyambuka kati ntandika okuwulira ebigambo bino jamba fande yambosa manya olwongo ebyenda tebindiimu nga wali buki si neyambuka olwo nombuuza nno essaawa ziri mmeka nze bankwata saa zaalinga 11 ez'olweggulo tutuuka bakutwalira mu malya ga kyaggulo tutuuka mu kifo mwennyini nga kiziyingira ssaawa 1:40 era ndowooza olengera piriyodi yeeyo kaakati bantuusa mu kifo kikookolo kino bakinyambulako nta amaaso nkyali mu mmotoka ngenda okutta bwe ntya amaaso ng'ekifo kyonna kyetooloddwa basirikale babika bino wammanga UPDF green waliwo bano bono abaali batutawanyaako mu kalulu ka Nalukoola bano jaati nga bana bali awo ndi mu mmotoka muli bwe nata ku uniform nendaba eya jaati UPDF military SFC wali uniform eziriwo zeezo abatambulira ku muzeeyi jaati UPDF military banabamala red top abo tewaliwo uniform ya polisi tewaliwo ya komi ya makomera oba kwegamba ekifo kiri kirabika ndowooza kyabasukkulumu bwe ndowooza kakati bwe ntuuka mu kifo banzijayo mu mmotoka ne bantyaniko ebigambo bino nkyasebo mukama waffe fe ogwaffe gukomye wano ogwaffe gwabadde gwakuleeta kutuusa muki naye nga tebakunyeko ge mazima matuufu abankwata okuva ku ggombolola y'eggombe tambula ekkubo lino lyonna paka kutuuka ku kifo by then tebankubako yadde oluyi olw'ensonga bansomera amateeka gali nga bankutte naye nkimanya nti abankutte gavumenti yekoze eki yekutte naye awo tejjukira nze sikolagana na bintu bya mmundu kasita nazimanya era senga baali tebazirina nali nja kukubako ge mazima singa baali tebazirina nga tebaaliko nti n'ogundi ayina emmundu nti byamateeka nali nja kukubako era senga kati ndowooza kuliko omugenzi
kubanga ekituufu kiri naye ovaamu luyiki. Nze nkugamba ebigambo bino singa tekwaliko nti nno byamateeka bya mmundu singa kati kuliko omugenzi oyinamu obadde kininamu omuntu osobola obeeramu ne self defense ng'omuntu ne self defense teta muntu etya kisinzira omuzeeko otya obadde ki kakati omanyi gwe mwami ajja oyagala nnyo ebintu ebyo bikunyumira nze nno nkunyumiza ekyaliwo leero ennaku zomwe ziri 18 mwezi gwa 3 tuli wali olabye ku basirikale ab'enjawulo ndabye ku basirikale ab'enjawulo aba gavumenti ndoza bakuleterawo ekyeggula okubiikira mwatuukira mu kyeggula bano bamala okuŋŋamba nti sebo ogwaffe gukomye wano bankwase banzijayo kati empingu zandiko mukunzijayo mu drone mu motoka bankwasa abalala kati bano abalala bebaliza infantry commander tusanyusa okulaba neŋŋamba lindako ate ne bano bammanyi nga wakola dde erinnya sagala nnyo n'obyogerako nnyo ebyo byolaba ebyo byankubya nnyo kakati bano bwe bankwasa ne banteeka mu mikono gyabwe ono nankwatako sayidi eno n'ono nankwatako sayidi eno batambula ne banzizaako kino ekintu teri kyasinga kunyiiza mu kifo kiri ekyasinga okummalako obulamu nga kigambo kukuteekako kikookolo kino nebajja ekikookolo kino kirina gye kikumalako emirembe bakikuteekako wenna obutagezeeko kulaba ndowooza oba biri surrounded nnyo just olaba nga bakikubikuddekoko ndowooza bakikubikulakoko just ndowooza kussa bamanyi munyo olugambo era nze atuufu wiiki oba olina okwogera ekintu mu layini yaakyo ge mazima nagambye nze sirimba era byendi okugamba wano ne byendi okutegeeza bannansi nze mbagamba byantuukako kubanga biriko n'obujulizi kituufu bwe bantwala Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde mu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere bakutwala wa Katonda owaabwe wa Katonda waabwe gyali eyo kino bakikuzaako nga bwe nkunyonyodde waliwo twala eno genda olaba owete eno genda okulaba were kakati bakutuusa mu kifo wennyini awali Katonda waabwe ogenda okikubikulako bati nga wali omusajja alimu bayina entebe bana abasajja beewa emirembe bali bayina entebe omanyi omuntu entebe yeesuba bwesubi bweti eseeyeeya buseeyeeya bwe ate bagambye Katonda beewa akadde mukano mu kuseeyeeya wali wabeerawo ababeera ku bukuumi kati ono genero abeerawo awo laptop yeebeerako wali eri kama atandikira nagamba afande ngani agamba genero ngayita gwa afande afande emagamba kama wange nze siri musirikale toli musirikale otya nagira ku laptop ye kakali jukira uniform zaffe ziri ez'abafuutu soja zo kwe bakukubisiza kwennyini toli musirikale ati toli nkubuuza gumu nakyusa ne face oli musirikale toli musirikale nga mukama wange siri musirikale omusajja yanva oluyimu nfo akaba olina n'ennyota toli musirikale gwe bino mwabijjawa wabijjawa byakutuukako bityo editing
kakati akubuuza ebyo ye alina wali ebifaananyi bye ebisukka ne mu inifaki nawe bimu yotalina agenda okubikulako byabikude eno mwagenda embalala eno mwagenda ebuweju eno mwagenda ejjinja eno mwagenda eyigaga nga gwe wuuyo eno mwatuukako wali ebusega nga mutaawo omusajja yerindako bw'obeera ku Kyagulanyi ng'olaganga nnyo nti no gw'okyasoose okumwagala mu nsi muno ng'ofuuka muzibu bwe yagamba obuvidiyo obwo buli eri amaluwa ne muviira ku mmotoka mutandika owoominga muti mumukolere ekkubo obadde ki nze nagamba saali wa byabufuzi era nali sibyagalangako yadde akatono ani abikwagazi omuntu eyabijjamu nali mwagala bwagazi ku mutima esooka nalina ensonga zange nga zitegeerekeka Kyagulanyi wa wano kimu ewaabwe mmanyiiyo bibiri ewuwe waabeera mmanyiiwo ndowooza oba binyonyola nnyonnyola bitegedde ngambye wa wano kimu ewaabwe gye bamuzaala mmanyiiyo sigenzeeyo mulundi gumu si ebiri si esatu si kkumi wasuula mmanyiiyo muyimbi atukubye ekikiri kati obadde ki kati bwe yabijjamu jjukira ng'ajja mu kaluluko bw'emupi twakalimu era mu mwakalimu by then nze naye siwagira ebyo era byensanga abantu miwabuja simanyi oli wa DP simanyi biki nze ebyo saabimanyaako Kyagulanyi ono bw'ajja mu kaluluka wano ekyaddondo nze ndi wa wano Matugga Kyaddondo east ekoona wano ku Matugga tugamba omuntu azze mu kalulu waffe awo kawe nagira era nze bannabyabufuzi bano abalalala bonna kati awo wali wakayingirawo wayingire wa foot soldier awo watandikira nawe ku vio baba bakuweerawo zino ennyota nakuganye ebintu ebyo ebyanyota ebyo nabikuganye ebyo ebintu nabikuganye kubanga nze ku kyenayitamu kakati munaye olw'embeera ezo musajja nti olina ejjeno wali omusajja amaze okunkuba oluyi ambuuza angize ebyobusirikale bikimbyeganye nagamba gano ge mateeka ga wano ekisooka wano woze nze Katonda waawo tosuubira muntu yenna kujja wano ekyokubiri kyenkubuuza kiddemu mu butuufu bwakyo ate nga waliwo ekimuzinga ekyokusatu engeri kale gy'oli nti nno kimu bibiri wabakuba kuza mpozi gwani tinze Mpalanyi erinnya lya Mpalanyi lino liteekeko kuba waliwo erinnya liri erinnya lyaffe lino kozi gwe infantry commander 003 infantry kati infantry kyogenda okukola ogenda kuba pressure up bibiri ogenda kuba pressure ups bibiri ebyo nno mu kubyogera oli ku mpingu ate olumala okukuba pressure ups ezo ebirala bigattweko then kino ne kikuddako kuno kakati ndeni nokkawo wansi n'empingu pressure up ozikubira ku mpingu ate baleese musirikale ng'ogamba ebyo bo gwe bayita omusirikale era nawe mu budde onagamba Kyagulanyi olwedde abatraininga bakimanyako Kyagulanyi abatraininga munamu olwo muyina ensiko gamba mukama waffe mwina ki nagamba mbolo nammwe mwayingira ensiko muyina ensiko mukama waffe ffe tetuli basirikale tetubeera akakomo ebyo bintu bya training bya kinnamagye tetubikola ki tetubimanyi agamba temubimanyi mutyanga mwambala mu budde obwo n'abuuza ebya parade agamba mwakola simanyi parade biki kamaze ku parade saaliyo genda ku pressure up oweganya buli ki genda ku pressure up nenzika ku pressure up okubanga 13 nakuba pressure up nenkuba nentwaza nno sebo nakoma ku mukaaga nentende waliwo bulamu nga tebuliwo nengwawo n'atowaawo da n'agamba ono ayina n'akamanyire otandise n'okujerega bibiri abantu ojerega n'agamba ekizibu kye tubalinamu kimu obwana bweni yupi muyina emputo okwogera ebyo n'entende walirwa nguddeawo bangamba teeka ebigere waggulu kati ebigere obeera ku press up bwoti ebigere bino weebase byebikula kino ekyomuntu bwe kyebikula bwe kiti kati njukira wano wabeerawo bano abasirikale abalala abayambi be omuggo gwampitako mu bigere solido
bakubanze wansi wa bino ebyebi wansi w'ebigere wano mu ntobo muno olaba olinya kayinja si olaba olinya ku kantu katono nnyo bwe kati bakubanze kituufu kiri nti bankuba ne bankuba era olunaku olwo nga ekifo kiri teri kisinga kukalubiriza nga lunaku lwe bakakuleeta olunaku nga bakakuleeta wakatuuka mu nfu jukira wange watuuka kiro tebannakuwa kyaggulaawo omusajja yansobera ekyo omuntu bakuwa ekyeggulaawo anti olwedde okiriko kati gwekyeggula olowooza ku kyeggulo kikaki kamere munange bagoyawaawo awo nzijawo olwo saawa ziri muno mmeka mu kuteebereza kwange olwo mu memory zikulaga nti obudde bugenzegenze obudde mu kugendagenda bankubye ntendewaliddwa omusajja mukunkuba ennyo mu kulaja n'ennyungwa wansi ebigere bino byonna bitulika musaayi ne musaba ekintu kimu bakwewosula namugamba ekintu kimu munzite nekyawa bulamu wange nekya nemusaba ekintu kimu munzite kakale nga gye nali ngudde ndi ku mpingu tebanteekangako mpingu bumulamu bwange bwonna ngudde bwe nti akubira bano baako gwayogera naye mu Luswayiri omukyala ajja kati omukyala bwajja nogamba nti Steve nakazadde w'eggwanga kati omukyala bwajja era sibe bano abaawana ewammwe amanya geyo mu odookola eyo mu bongi ajoga abanyemukyala amanya gego ga akinge agogako kyala bwajja anteekako ansooka nsiba kino ekigundi ekikebera ogundi wabasawo kakati alina okuwayo results ew'omukulu mumuba yebakamu kakati jjukira nze nali ngudde sissa bulungi obulamu tewali ebigere byonna bijjudde musaayi bakutte n'okutta nsabye nti kyekirina okuntaasa omusawo aleeta lizaati omusawo mu kufulumya lizaati awaayo wali eri mu kupima bamubuuza ng'aziwaayo ng'agamasya ate ye infantry commander mulamu nnyo n'okusuubira n'okusinga ky'osuubira omukyala era omukyala oli Mukama Katonda yagimusasula tebeeguya tebeegayirira tayagala kumanya tamanyi nti ono muntu kyokka naye muntu yagamba obulamu yagamba kozi yani timpalanyi Michael omanyi buli kyebapima wali bawandiika mu kitabo infantry command mulamu nnyo nti omukazi oyo yali mutuufu ate yali mutuufu ati ate kati oli mulamu ne kati kati yateerawo naye owaye tomanya Katonda azza bibye kati omukyala mu nfa amaze okuwayo results naye nga just ekiriwo ebigere bino sobola kulinnya general ate gwe nasangawo general yankolako awato wa order sirikale bajja bankwata ntisobola kulinnya kuyimirira bankwata side ne side banfulumya mbato wa order banteeka mu kimotoka kiri ekifo kirine seno ate gye bakuleeteddamu balina ebimotoka byabwe bingi nnyo ebikola mu nfo batuuzaamu galagala etambula netambula okujja ate awo kifo kinene kakati olwongeera point eriwo kino ekikokolo kyo kikuddako kyabuwaze kino kyo kyabuwaze munnaye galagala mu kutambula ngenda okuwulira eminyolo geeti egguka waliwo geeti eri mu kugulawo biki kumbe ntuuka mu kifo ekyekkomera wengenda okubeera baggulawo nzigi zeziri enzigi zeziri nga boolaba oba wali olabye ku kye bayita firimu ya prison break enzigi zeezo ate ziriko n'abakuumi kyokka enzigi z'amaanyi ate ziriko n'abakuumi abakuumi si baawano mu sentulo mbu Sekitooleko Sekyondwa Sendagire otya kuliko bani amannya geego ga Akiiki Opyongo ge gakuuma wali
abo bakuuma mu basiri bebe bakoze eki bagulawo bantuusa mu luumu awo wenyini Lubalusewa TV twabategeeza nti tulina Mpalanyi Michael Infantry 003 nze Mpalanyi Michael ekya Infantry twetwogera ku lunaku lwe ye lwalulabamu ennaku z'omwezi nga 18 ogwokusatu omwaka guli gwamubeerera muzibu nnyo nga bwe muwulidde bwe tutambula awo nyine tugenda okutandikira n'emboozi yaffe egy'okuddako ne gye tusoose okubawaako alyoka atubula ebyaggwerawa okuba nti Mpalanyi saa zino waali wa mulamu kisinza okubusesaamu ye mukyala nakazadde w'eggwanga eyajja okukebera Mpalanyi n'abaga nti ate ono obulamu bwaliko si bulaba tulaba tujja kuba ate tukomawo n'emboozi eneetandikira wenyini nyini mpozi abatulabye ku Lubalusewa TV nyongera okubeebaza nti mwebale obuweereza nze Mpalanyi Michael owa National Unity Platform ekyo tokijjaawo era mbeera wano Matuga ku Mabanda ebyalanka ebyo bireke aje Samuel Gemanya Mpalanyi Michael gwe tupadde naye producer Katabira Mamadi yabaddewo akuuma atakumira mpeera Lubalusewa TV mazima ku mazima.